as we bow in adoration and stand in reverent awe. Show your majesty and glory, let your anointing fall, as we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves. May the power of your salvation. Weewaawo abatulaba era abatuuliriza, tusanyuse okubeera nammwe ku mpewo za Delta TV. Eno nno omubala gwayo Delta TV tukole. Delta TV tukole. Teweerabira tuli mu maanyi ag'okusaba. Ye programu yaffe. Leero ennaku z'omwezi lumu, omwezi ogw'omukaaga. Ojjo lwabadde lunaku 31. Jjo mu kalenda y'ekkanisa twabadde tutunuulira okujja kw'omwoyo omutukuvu. Kubanga Kristo yamala okuzuukira mu bafu, yamala ennaku 40. Ate bwe waayitawo ennaku 40 ne wayitawo ennaku 10, omwoyo omutukuvu najja. Kubanga yali abagambye nti muve muno mu Yerusaalemi temuva wano, mubeera wano mu Yerusaalemi temuvaawo okutuusa omubeezi lw'anajja. N'olwekyo olunaku lwajjo twabadde tujjukira okuka kw'omwoyo omutukuvu. N'olwekyo tukyatambulira mu sizoni eyo era mu ngeri eyo. Omuweereza era omwanjuzi wa programu eno Herbert Kasule, omubuulizi okuva mu Katwe Church mu Sabadinkoni obw'Emmengo mu bulabirizi obw'Namirembe. Mu studio nga bulijjo olunaku lwa Mande ndi n'omuweerezaawo Christopher Lukabwe. Christopher wanjise Mukama yeebazibwe. Katonda ono yeebazibwe nnyo. Mukama yebale kukuuma. Akuumye nze. Amin. Tabongoota. Ate teyeebaka. Teyeebaka. Mu kiseera kino kyennyini Yes, kankusabe obuze kubatulaba era kubatuuliriza. Mukama waffe yeebazibwe, mikwano gyange, baganda bange abaagalwa, naye okusingira ddala aba St. Paul Church of Uganda eri ewa Kayunga. Kayunga nno wano mu Wakiso. Sanyusa okubawuliza era mwebale kubaayo. Muddemu amaanyi mugume emyoyo bye tuyitamu tujja biyitamu. Katonda yeebazibwe. Sebe era nzikiriza mpisewo ekigambo kino kitono. Ewiiki eno gy'otandabye nfiiriddwa bakadde bange babiri. Oh, sorry. Kadde wange bwabye awo Kayunga ku St. Paul mukulu nnyo mu kanisa etufaakera entumuziika. Tetwafiiriddwa omusajja bawa yaliko ssentebe wa Mothers Union kumpi ndooza ku level y'obulabirizi. Mwami Masembe omu ku basajja abaatandika poliisi. Obusumba bwa St. John's Endejje tubasaasidde emikwano gyange bakulu bange ne bato bange abo bonna bataata bange. Naye bwe bityo bwe byabadde. Tweyanza. Weewaawo. Yes, Christopher. Manji. Manyi nti ozze n'ebiwooma nga bulijjo. Era ennaku z'omwezi lumu. Tumanyi nti mu kiseera kino abantu babadde batambulira nga bafunyeko kalembereza nga baze mu motoka ez'obwannannyini bo batambula. Bano ez'olukale tubasuubira ku Lwakuna. Programu ya wiiki bwetyo bweri eya gavumenti ate kalenda y'ekkanisa 3 June Namugongo. Jo twabadde tujjukira omujulizi Musa Mukasa n'okuba tetwabaddeyo naye mu mwoyo twabadde tumu. Wali ewaffe Mulungu Emunyonyo amazzi we gaalidde. Weewaawo. Akati ndowooza mu ebyo byonna n'embeera eno gye tutambuliramu manyoze n'ebiwooma. Mukama yeebazibwe. Kankusaba otandikirawo olinde kubanga ne Bayibuli yiyongeramu. Wantanudde bwe wayogedde ku nti esande ewedde lwe lw'essande gwe tujjukira okujja kw'omwoyo omutukuvu gwe yakka ku batumi nga bali mu kisenge kyabo. Ekyo nno kikulu. Tubadde tujje tusenvula okusaba. Naye n'eryo nalyo kkowe ddene. Kubanga obufuzi bujja bukyukana. Nga bw'olaba obufuzi bw'ensi bwe bukyukana n'obwa Katonda bujja bukyukana. Okimanyi bulungi nti generation eyasooka ya Katonda mwene nga yawanukayo najja n'alamula n'ayita Adamu oliwa nga sikulaba genda mu lusuku gwe Nuwa koloti gwe bajja eryato koloti kati generation ye neevaako
ne kujja eya Yesu eringa ng'eyamala emyaka 33 naye tubala nnyo 3 gino egy'obubuulizi bwengi 3 gino ng'ali mu action akola kubanga giri 3 gyali silent wadde nga yagiranga n'agugumukamu yabuze agenze akoze eki era 3 ago abasajja bamutuuma eri mu Matayo ne baga Siyoni omubazi kitaawe ne nnyina tebali wali kakati eyo generation nevaawo ne tusigaza generation gye tuyita ey'omwoyo omutukuvu nkutegera Christopher abantu b'omulembe guno gye bayita ekintu wali okitegere nti abantu omwoyo mutukuvu bamuyita kintu ekintu batya kati omwoyo mutukuvu ajja n'ayogera naawe nakugamba nno Kasule munnange ekyo tewaali kikoze noga nogenda n'okikola bw'omala okikola bwe pa olubeera ready handed bwe pa n'olyoka olasanguza ebigambo mu mutukuvu bye yagambye nga bw'obitugamba so n'ekintu kyazze mu nda yange nekiŋŋamba nti togenda naye nempaliriza abantu okay nkutegedde Christopher nkutegedde abantu kati ku generation eyo kyebayita ekintu omwoyo mutukuvu era omwoyo mutukuvu alina ebika oba ebitundu oba enkola ze waliwo kye tuyita the spirit upon nyonyolawo Christopher oyo omusanga eri ne mu Isaaya ng'agamba nti omwoyo wa Mukama ali kuyinze kuyinze oyo waponi ajja olw'emirimu era Yesu agimenya antumye okutaaba wamba antumye okulangirira omwaka ogwakkiriza antumye oyo yatugwako ne wano we tuli mu studio yatugwako ne mu church era yatwogeza oh yes singa nfuluma wano essaawa gy'ompadde nonteeka wali ku madaala nongamba ddamu ebigambo by'obadde oyogera biyinza okumbula era bye mba njogeredde essaawa ennamba nyinza okwogera eddakiika 15 kubanga waliwo omwoyo asse ku nze okukola omulimu ogwo kakati assignment ekoze eki ewedde kiwedde sobola kwerabira nkugamba mbadde njogerawo mbakolinso nenkola kyera naye byonna examples na biki sisobola bikuddiramu okitegeera ne tubeera n'omwoyo gwe tuyita the spirit within oli abadde spirit upon ono ali spirit within ali munda muffe oyo bayibuli yamwogerako nti yatukabya nti abba kitaffe alumiriza olw'obutuukivu n'olw'ekibi n'olw'omusango oyo ye wa within ono akka wa mirimu ono ali muli munda wetuyite ekintu oyo okitegedde nkutegeera Christopher buli muntu amulina era Yesu yamwogerako nnyo mu ntandikwa yamutwala jjeno nanga nti oyo alibabuulira byonna bye nabagamba nga nkyaliwo eby'emyaka 33 agenda bibabuulira nga nkyaliwo bye nabagamba nga nkyaliwo yani nibajjukiza wali ovuddeko eka n'ojja ku kituuti nga wategese ennyiriri 2 n'obulira ennyiriri 8 kituufu mwoyo n'aluŋŋamya the spirit within n'aleeta kakati envuddeyo olwaliro kikye njagala okugabanako njagala kugabana ku mwoyo mutukuvu n'emirimu gye badde nsimu omusingi ogukwatagana ku mwoyo mutukuvu era abantu basobole okutegeera waliwo olukongolo oluzze lusongwa ku kkanisa yaffe eyangirikaani buli ddakiika ero teri mwoyo
bannaffe ab'ekereziya nabo ne babasongamu eyo teri mwoyo abamu ne bamutwala ne bamwefunza eyo eggulu lwabadde lunaku lwa pentecote mu kanisa za anglikani zonna era nga tumijjukira kakati waliwo abamututteko kaponsioni agamba waabwe emabegakaawo walingawo n'ekigambo nga kinene nnyo nti ekanisa ez'omwoyo oba ekitegera kyagamba nti omwoyo waffeffe ate kati awo wenzijaawo omwoyo ono omutukuvu buli muntu yenna ayatula erinnya lya mukama waffe nti ye mukama waffe ffenna gy'osabira gy'ali era asobola okukola byonna era n'oyo alowooza nti amulina nyinza okusoma bwino olwalero gwe ngenda okusoma neyeekanga n'adduka yekka kubanga bayibuli egamba nti kyakabi nnyo omuntu alowooza nti amanyi ng'ate tamanyi bulwadde kakati abakomisa essula 12 abatulaba era abatuliriza tuli mu baluwa pawulo omutume gye wandiikira ab'ekolinso essula ye12 olunyiriri olusooka okutandikira ku lunyiriri olusooka weewaawo wagamba bwe wati kaakano kubikwata ku biragiro eby'omwoyo abooluganda saagala mu obutategeera kati kansomere mweno owulire saagala mu obutabitegeera kansomere mweno owulire kale nno abooluganda eby'ebirabo eby'omwoyo saagala mu obutabitegeera ebirabo eby'omwoyo saagala mmwe obutabitegeera ani ayogera bino bamuyita pawulo lwaki mwesibako nga pawulo okujjako nga tewamanya pawulo bwe yajja mu buweereza gwe nange wetuyinza okukyawa pawulo naye ffe twali bali nga tulekeddwa ono pawulo yakibishopu waffe bayibuli ennyonnyoyoga nti oyo wanaatwala obubaka eri abamawanga kakati nina okusoma omubaka wange agamba ki omubaka wange aga nti mbegayirira bino ebintu saagala mu obutabitegeera okukubamu okwekengera kwegamba sisobola kujja wano kubuulira njiri oba kusomesa nga nsomesa bbanga yesu yabigaana yesu yagamba nti toyinza kuddira mmere y'abaana n'ogiwa obubwa ono pawulo ateekwa okuba yali amaze okutegeera nti waliyo abantu abatannategeera na kunnyonnyoka bintu bino era Herbert Kasule nsaba bwe kunabanga kwe kusiimako ne wiiki ejja tujja kusimbula nga batwongera ati situgabeewo wiiki 2 ku nsonga eno kubanga ebiriko olukongolo lunene olunya olwokubiri wagamba bwe wati mumanyi bwe mwali ab'amawanga nga mwakyamizibwa ngeri ebifaananyi ebitoolera kankiddemu awo mumanyi bwe mwali ab'amawanga nga mwakyamizibwa eri ebifaananyi ebitoogera nga mukyamizibwa mu ngeri yonna olwokusatu kyenva mbategeeza tewali n'omu atayogera mu mwoyo gwa Katonda agamba nti Yesu akolimiddwa era tewali n'omu ayinza okwogera nti Yesu ye mukama waffe wabula mu mwoyo omutukuvu buli ayogera ekigambo ekyo ti Yesu ye mukama waffe tasobola kukyogera ku maanyi ge tekisobola kuva mu mbavu ze kiva mu mwoyo omutukuvu okumukkirizisa kankuwa ekyokulabirako amagye gayina chain of command
mubuliizi Kasule senga tubadde basirikale nga tuli ku ranka emu tutuula wamu tunywera wamu tukolaki kumakya nofunayo karanka akalala olwo byakyuse olomba nkuyiseeko byakyuse nina okukalambalira nina okukeera kumakya n'ensuwa y'amalwa siteekwa kuginywa naawe olina ate kunoonya balankayo ensigalayo eri wansi nekasoda tukanywa fena kubanga ffe tuli bakasoda ekireeta ekyo yekyeyina obukomandi eri eyasigibwa mu muntu nono Pawulo kyava agamba nti tosobola kwogera nti Yesu ye mukama waffe okujjako ng'omwomutukuvu akoze eki akubedde mukristaayo wange ali eyo wenna ndaba owooluganda yenna ntunulako omwoyo omutukuvu oli naye awo olwaleero njagala okubuulira era bwe yakka ku lwaffe ffenna abakkiriza Yesu okuba mukama waabwe era kyava atufuga n'atukulembera n'atulagirira n'atukonakona ennaku zino abantu bayayaana okusaba omubulizi wange saidi eri ekasengejje kubanga gye ninaanya era yeyali badde kanisa entwala lwakuba nsabira eno Kayunga gye yampadde omukisa nampa ekitambo ky'emmisa ewange sabadde nona naye nagezi kulaba abantu ebyo bakuŋŋanye ngiddiru ndabamu abantu abawere 10 awo lwakubadde nesebo social distance yabaddewo naye kugamba nga waliwo omwoyo oyo abapika tewabaddewo kacyayi nti aye mwami Lukabwe nti andika wa mulaalo tugenda kunywa mata tewabaddewo mberenge tewabaddewo kyakulya kyonna naye waliwo ekintu ekitupika ekyo kyempisa ekintu ye mwoyo mutukuvu atwatuze ebyo kaka tweyongere muganda wange tujja nno okweyongera tugende mu maaso olwokuna waliwo ebirabo bya ngeri nnyingi omwoyo mutukuvu ono yagaba ebirabo naye omwoyo ali omu emirimu gy'omwoyo mutukuvu gye ŋŋambye okwogerako olwaleero omwoyo mutukuvu ono yagigaba gijje si gya Yesu si gya Katonda gijje kakati agambye nti naye waliwo enjawulo z'ebirabo naye omwoyo ali omu era waliwo enjawulo z'okuweereza naye mukama waffe ali atya twawukanira ddala mu birabo nga bwagenda okumenya wansi naye omwoyo ali atya komanda nti ali atya yalagidde ffenna tulinze ye ffenna gwe tutegera okutu ebirabo ebyomwoyo byanjawulo byawukana naye aligaba ali omu gwe mwoyo nze nyinza okuba nga nina omwoyo w'okuyimba gwe ng'olina omwoyo w'okuyimba tugendeeyo tosima tosogola omusima anaamala gwe mulinda ayogere olw'omukaaga tugende Christopher olwokutaano olwokutano era waliwo enjawulo z'okukola era waliwo okukola kwa ngeri nnyingi naye Katonda ali omu akola byonna mu bonna genda mu maaso olw'omusanvu omwoyo alabikira mu buli muntu olw'okugasa bonna olw'omunaana omwoyo awa kakati wuliriza olw'omusanvu kankusomereko wanuulire naye buli muntu aweebwa okulagirwa kw'omwoyo olw'okugasa kubanga omulala omwoyo awo enjagala olw'omunaana tandikirawo omwoyo awa omu ekigambo eky'amagezi n'omulala omwoyo y'omu n'amuwa ekigambo eky'okutegeera omulala omwoyo y'omwoyo n'amuwa okukkiriza n'omulala n'amuwa ebirabo eby'okuwonya omulala n'amuwa okukolanga ebyamagero n'omulala okubuuliranga n'omulala okwawulanga emyoyo omulala okwogeranga ennimi n'omulala okuvunulanga ennimi sooka okomaawo wadde oyinza okuba tomaze erunyiri kankumaliza olw'11 naye ebyo byonna omwoyo oyo omu yabikola ng'agabira buli muntu kinoomu nga ye bw'ayagala kati omuwuliriza wange era omulabi wange omulungi
njagala otegeere bino ebbanga ttono tukaabirira bakama baffe abali mu administration kyeki abali mu government nti batute tutandike okusaba n'okuŋŋaana kubanga ebikuŋŋaanya abantu ebweru bye bingi ng'ate tebali Katonda ntegerekeka naye risensi n'ekkanisa gyefunye oluwumula luno ekkanisa lwefunye buli ali mu kirabo kino nga tokimanyi nti kya Mwoyo Mutukuvu nkuzuukusa kaakati otegeere nti Omwoyo Mutukuvu ye yakuwa ekirabo ekyo era Omwoyo Mutukuvu aba yakuwa ekirabo ekyo Bayibuli emunnyonnyoddeko nti yakikuwa lwakugasa gye twasookedde waggulu yakikuwa lwakugasa n'ebirala bingi Omwoyo Mutukuvu byakola bw'osoma essula y'ekumi-n'ebbiri ey'ekumi-n'essatu n'ey'ekumi-n'ennya Pawulo amenya bingi mulimu n'okuyamba nga Katonda yakuyitira kuyamba mulimu n'okwagala naye kino kyendaba okutuukako mukwano gwange gwandaba era mpuliriza naddala mu kkanisa zaffe mwe tuli ekirabo Katonda kye yakuwa bwe kiba tokikozesezza kugasa ng'okikozesezza kumenya kkanisa zikusanze ekirabo Omwoyo Mutukuvu kye yakuwa nga tokikozesezza kugasa wabula nga okikozesezza kumenya kkanisa zikusanze nzijja nno mpola byolwaleero byakumenya nnyingo ku nnyingo ntiisiza Christopher saagala okunkwata offside omusajja ono agenda kuwa ekigezo example gye yayiwa wano omayinza Pawulo anyumira nnyo tabulira njiri eri plain mulokoke munkole muti awa example ngeri ya Yesu akwata ensigo n'azisuula ate zino zaagwa mu mayinja ate zino zaagwa mu ki ate zino zaagwa kati abonibusigulibugabo what kind of a person iyo message ki bagenda okutegeera gyali nga bawedde edda bali mu kitimba bati kati ye Pawulo yatugereza ku mubiri wano ojja kusoma wansi olabe ku mubiri guno naga omubiri gwogwaba buli kintu ku mubiri kirina omulimu gwakyo naye buli kimu senga ekimu kyewaanira ku kirala kyalibadde tabu okutune kwewanira ku mmwa eriiso nirewanira ku kigere tusenge eriiso omubiri gwonna gwalibadde liiso kakati twaliwunyiriza tutya oba otegerekeka nolwekyo mukwano gwange gwalina ekirabo Katonda kyatadde ku gwe eky'Omwoyo Mutukuvu kiyinza okuba kyakuyimba wensigulira eyo ne weegulumira eyo nze bwe simba aluto tewali ajja kuleetayo eyo disikanti teryagisobola mukwano gwange weefeerya wekka kubanga kino kirabo ekyo bayita ekirabo tokyenyumirizaamu singa nvuga emmotoka nga bampampe sinkanankana naawe amanyi bwe bayimirira nga balamuza emmotoka kubanga eno lwoneefa neŋŋenda okugula emmotoka bajja kunsiba emmotoka enzibu simanyi bwe bakebera biki kubanga eyasooka bakola ki bampampe kino kirabo Katonda yakituwa buwi nze kyova olaba yakimpa buwi era nange nkiwa buwi lwaki olwali lunva kayunga tubadde tutambula amaboko dawuni naawe ng'okimanyi nze naye bwe mbadde mbuuka bantambuza bigere enakulabye nenkuwerako ntonyolokoka nti neŋamba yeki naye nga omuntu ayinza okulowooza nti waliwo emiliyoni egenda okugwa mu nsawo yange novaawa naye waliwo ekirabo ekyampeebwa nolwekyo bwe nfuna omwaganya oli nampeerawo paasi bwenti nina okuteba omupiira kubanga gumpeereddwa
tuli mu kanisa nga buli alina ofiisi emu gy'alimu afuuse Katonda omutini. Kande mwako buli alina ofiisi emu gy'alimu ng'afuuse Katonda omutini mu kanisa talinyikako tagambikako ate abantu bamulonda yakulira ekyo era yaliwo tali kwegamba yaliwo. Naye kirabo kya mwoyo ye yamuwa ekyo era akikuwa lwakugasa. Ekyo kyenjagala twesibeko mubuliizi Kasule lwakugasa. Ndowooza nti baganda bange abali eyo nga mukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo nga tuzeemu okusaba buli muntu yenna waali mu nnamba mwayimiridde yalibadde nga ennamba eyo yakusaasira nakuleeta abantu mu Mukama waffe. Olugendo lw'obukristaayo bwaffe bwetyo bwe yali ng'ogyeko ebigenzo bikyukakyuka kati era simanyi bwe bikyuka naye ng'ogyeko ebigenzo bikyuka nkweyinza okulabirako. Omukristaayo mugundivu mu kanisa yaffe nga tabatiza ku 26 Desemba. Okimanyi ekyo? nkutegeera bulungi nnyo. Nga tabatiza ku Easter Monday. Omukristaayo mugundivu olunaku lwa 26 Desemba. 26 Desemba lunaku mu kalenda mu Bayibuli lwanjawulo lwa Stefano. Tabatiza ku olwo lwaki? Sigamba nti tebayiwa amazzi mu kyenyi. Gwe mukristaayo church fellowship ajja. Omwawule yatuwanga ennaku okuva eno emabega. Ennaku z'omwezi 3 ndibeera ku kanisa ey'Egiiri. N'ey'omukitebe nga naye alina olunaku. Olwo nno kwabangako emirimu ng'eriri emikulu egisuubirwa mwawule nga ze. Kwabangako okubatiza n'okusembera. Abakristaayo ffe baddeire rutiini ababulijjo abasaba buli lunaku ng'ezo ze nnaku zaffe. Kakati 26 lwabanga lw'abalonde. Nyonyola Christophe. Balondeke nde kugamba nti waliwo engeri obukristaayo gye bwali bugula bwenzigi ne butta abantu ne bayingira ne buleetamu okugasa. Balonde batya. Bote awo mbadde ngamba kiki kyotegeeza n'abalonde abatulaba era abatuliza. Omwana omuwala yayinzanga okufuna olubuto. Ne bamubuuza lwani n'agira ati lwani n'atulika n'akaaba. Omwana n'azaalwa nga mpawo amanyi kitaawe. Eno yonna mu nnaku ez'eno nga tabatizibwa. Olwo 26 wabangawo abantu nga bategedde nti Kasule Herbert mukristaayo nno kitaawe yali mukristaayo naye abaana 7 bali awo si babatize. Tunaakola tutya? Tutayagalira ddala kulinnya mu kkanisa yadde. 26 lutuuse nti mubafumbiikirize. Abalina ensonga zonna Kafuankunaali yenna eyalibadde alobera omuntu okujja okubatizibwa mu kkanisa. Era n'ekereziya yakirina nga baluyita lw'abalonde nabo naye nga tebo babatiza kiro. Omwoyo Mutukuvu ajjira waawo kwekyo. Omwoyo Mutukuvu ajjira waawo. Ajja olw'okugasa nkugambe buli alina ofiisi. Tofuuka Katonda mutono. Gasa. Abantu bano tukyasobola okubajjayo ne tubakuŋŋaanya ne tubaleeta ne tugamba tikala abaliyo kato bannanga balale bafaaba okukuba buli atabatizibwanga kubanga kino kyaffe. Kyaffe. Gwe gwabadde okubuulira enjiri ekyo kikoze abo bajjeeyo obavubye.
bwe batuuse nga waliwo okugondamu oba kukaluba baggaliddwa ebweru oba basigaddewo. Ntegeera kye ŋŋamba tonnaba kanyengere nkubuulire nti kubanga buli omuntu aweebwa oba okugasa buli kirabo kyolaba ekiri ku ggwe lwakugasa. Omwoyo omutukuvu ekirabo kyakuwa akikuwa waliwo ebirabo bino ebisoose ebibiri ebitegedde kubanga omulala aweebwa ekigambo ekyamagezi ku Yola 8 kubanga omulala muweesa ekigambo ekyamagezi n'omulala aweebwa ekigambo ekyokutegeera. Mu kkanisa tulinamu abantu nga tebalina ssente naye nga balina amagezi era nga gajja tuyisaawo naye tamanyi nti omwoyo mutukuvu atuwa ku ye olole mu ye. Mu kkanisa tulinamu abantu nga bategeera extremely ng'oyo yasoma bwa dokita alinnya ebyo naye obutasoma bya dokita naye ng'ategeera kiwanvu. Nina abaami babiri mu kkanisa waffe sijja boogera manyi naye omu wabuvunaanyizibwa nnyo tumutya nnyo naye lumu twagenda ewe nga tulina ensonga gye twagala okwogerako naye n'atugamba naye bannaye mu kkanisa omwo tuli abantu abawera 1,200 naye ntyamu omwami ako naye bwe giri gwe tuwa ekitiibwa nga naye alina gwatyamu naye omusajja osooka n'asirikira ddala naye bw'asituka okwogera ekigambo kibeeki bwe mutali kigenderako mufudde ate eddoboozi lye lyampola kakati nze baganda bange mbadde ndo era tolimuwulira ng'akaayanyi naye ekyekyo Katonda bw'aba atuwadde okutegeera okw'engeri eyo okukozeseza. Katonda bw'aba akuwadde amagezi amasukkulumu ogakozeseza. Christophe tutunuulidde eri emu sekiti emu bagiyita nsimbi naye manyi mubuliizi Kasule nti tusobola okutuumira wano biliyoni ya sente neevaayo nga talina kyo gikozeseza. omwoyo w'okumanya kasitaabula nkuwa ekyokulabirako bwenoonyereza abatuliza amataka bonna babuuze nti wakola ki. yatunda ettaka ly'ekijja n'ebijja ne babisimayo ne babitwala naye lwaliro oyinza omusanga bamusangamu busonzi nti olwo yafuna $3,000,000 naye mugaye nti mpaayo $2,000 obamanyi kubanga tewali aliwana nga tamanyi nti gundi yatunda ettaka. Christophe wangi mukama yeebazibwa. Amen. Christophe Ontano waliwo bw'ogamba okutegeera n'amagezi eggulo twabadde ne Damali mukyala wa ne family era ebigambo bino byetwogera Damali abiwulira twabadde eggulo awaka ne twogera ku bigambo by'omwoyo togera tutumira mu ngeri y'ekkanisa omuntu ayinza okubeera mu kkanisa tuli magezi n'okutegeera omuntu ayinza okubeera mu kkanisa ng'ali mu kyaki naye nga Katonda teyamuwa maaso ga mwoyo naye ng'oli yamuwa amaaso ag'omwoyo. Omuntu ayinza okujja mu kyaki ne bamutumamu kanisa ng'erimu nabbubi kanisa nejjamu nabbubi nejjamu obuwundo ng'abakezi mwe bali obuwundo bwolona mu kkanisa n'amalawo emyaka 3 nga tebafuyiddeko oli najja nalaba nga nabbubi mwali nalongoosa mu nnaku 2 oba 3 nga nabbubi talimu n'obuwundo. Kakati ekigaana abantu okujja mu kkanisa eyo ki olina tukole bannange tosinze langi naye okutta ekyeyo n'okola ki n'okubakuba nogerayera n'olongoosa n'olimalima obumuli bw'okkanisa awo ne kiggwa. Ekigaana eyo ky'abantu okujja mu kyaki eyo kiki kirabo ky'omwoyo kino era abantu abenyooma nti tebalina mwoyo nze mbatya. Kati omusajja agambye ati olunyirira 8 lwe tubatubako kubanga omwoyo amuweesa ekigambo ky'amagezi omulala aweebwa ekigambo ky'okutegeera ku bw'omwoyo oyo olw'omwenda omulala
omwoyo oyo y'omu n'amuwa okukkiriza n'omulala n'amuwa ebirabo ebyokuwenyanga omulala n'amuwa okukolanga ebyamagero n'omulala okubuuliranga n'omulala okwawulanga emyoyo omulala okwogeranga ennimi olw'okuba obudde butono kansooke njogere ku kigambo ky'okubuulira tulina ekizibu nti buli lwenfuna platform mbeeta byange ekyo nno bulabe bulwadde bulwadde nnyinnyira Christopher lwaki kitya bwenzija nga nazze lwa Kasule ng'era nzize kubuulira ku Kasule nzize kwogera ku Kasule omanyi bwe tuba tubuulira we forget that we are talking to people kati siyinza kwerabira nti njogerera eggwanga lyonna nsi yonna kakati era nebyenjogera biri ku TV bakulaba essaawa yonna bayinza okunsiba bwenkyerabira mba mulalu naye naffe twerabira nti twogera eri abantu abategeera akutunulira butunuzi nomanya nti oyo ali ku pisita eno kati naye bayibuli bweba eyogera kubuulira eyogera etya eyogera ebintu bisatu ebikulu ebiteekwa okubeera mu kubuulira Bakolinse ekisooka essula 14 bakolinse ekisooka essula 14 bwendu wennyini natuuse oda Christopher olunyiri olwokusatu wagamba bwe wati naye oyo ategeeza ebyobunnabbi naye yategeeza ebyobunnabbi atuusa ku bantu ebibazimba ebibawa amaanyi era ebibagumya sooka okomaawo kati wulire yange yeri direct egamba naye oyo abuulira ayogera eri abantu ekisooka kyayogera nabo ki ebizimba so si eri omuntu eri abantu ebikola ki ebizimba n'ateekako ekyokubiri kyateekwa okubeera mu samuneyo bino ebintu bisatu biteekwa okubeeramu ebizimba ebisanyusa okiwulira sebo ekyokusatu kyateekako n'ebigumya ebizimba ebisanyusa ebigumya ebyo bye birina okubeera mu samuni ebiri ebweru w'ebyo bibyo ebizimba ebisanyusa n'ebigumya ebiri ebweru w'enjiri nga biri bwebyo bibyo nali mbaddeko mu kkanisa ng'oli aleese luyombo awoledde eddakiika 3 abuulire naye luyombo tayogeddemu kisanyusa tayogeddemu kizimba tayogeddemu kizimba kigumya temuli era kyova olaba omuntu akutte ebintu bino n'abigatta wamu n'abissa mu samoni toyinza kumwerabira waliwo TV emu gyentera okulaba ekuba akalango ng'ekubirako Bishop Senabulya oba wali ogirabye nga yali ayogera ku mbaga nagamba nti naafumbira abaddu be embaga n'aseka akaseko ke awo kalango yakafuula kalango kayo Bishop Mulambasebo yali abulira bibye sirowooza nti abaana authority okumukozesa mu kalango kaabwe naye yali mu njiri naye bwekatunulira n'engeri gye yakapurezentingamu n'engeri gye yakwogeramu oseka ate nga kabigambo ebyo bitono era kakomaawo bwe katyo nga bwenkabukubuulidde kakomaawo bwe katyo pulatifomu Katonda zaatuwadde weegayirira omwoyo mutukuvu nannyini kuwa kirabo akuwa ebyokwogera nkiddemu ekyo pulatifomu Katonda zaatuwadde kuba ffe tetuli bannabyabufuzi
olaba wentudde wano ngenderera paka lwendifa tolisanga nze nga njogera ku politics ndabye gavumenti eziwerako n'ebyokumwogerako mbirina naye I'm not a politician siri nina kugenda mu bino ebizimba ebisanyusa n'ebigumya kati ate tulina obuzibu ng'oli bw'anaafuna platform ng'eno bw'aba wa people power NRM erabye bw'aba wa NRM people power erabye nayambirwala ku bantu 150 mubuliizi Kasule bompadde ekape matters nga n'abamu babita mu addeeri n'abamu babimanya kukusinga n'abamu kuboyogera nabo babikola kyotuva tuddayo nti wegayirira omwoyo omutukuvu akubeere mukwano gwange tusobole okuba nga tugasa ono nno omuwandiisi sebo tuddeyo mu 12 ononsonyiwa okutabaaza ennyo tuddeyo mu 12 tugende mu olwe 11 wagamba bwe wati oba olwe 12 lwoba ogendako wagamba bwe wati kuba omubiri nga bwe guli ogumu ne guba n'ebitundu bingi n'ebitundu byonna eby'omubiri newankubadde nga bingi gwe mubiri gumu era ne Kristo bw'atyo kubanga mu mwoyo omu ffenna twabatizibwa okuyingira mu mubiri gumu oba Bayudaaya oba Bayonaani oba baddu oba baddembe ffenna sokokomaawo taata kubanga Pawulo agambye nti ebirabo bino eby'omwoyo biringa ng'omubiri omubiri Katonda yagutuwanga buli kimu kirina omugaso gwakyo nkuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo kati wanika emu lwaki towanisa eno lwaki towanisa eno gw'omubiri gumanyi nti emu eyina kubeererwa wano boga nti 2 3 4 5 ngalo zokka zezikuwa ekyokulabirako mwana wange nemukanisa bwetto tuteekwa okubambirabo bino ebyomwoyo Katonda nga akuwadde kya development akuwadde kubeera mukebezi yanguyira abantu mukebezi kuŋŋaanya abantu mukebezi abantu bawe kasimayire enjiri esooka ebeere ku mulyango awo ng'omuntu ayingira sanyusa okulaba oluganda webale kujja so sikwanyiza nga wena weeka nze mwansobera bannaye oleeta ebizibu byonna mutuseeko ewaka okyabasero oba ndi mu ofiisi eyo ya kanisa otudde puliizi teekayo amatweri tokyemanyi bulungi nnyo nti mukazi gwe nawe musajja gwe tosasulwa naye wakkiriza Katonda yakola ekigambo simayiro era abantu bamu balowooza nti nze sinyiiga nyiiga more than why should I olina okuteekako simayiro omuntu oyo kubanga buli lwomwa wookamwa eyo buli lwomwa wookamwa ayinza okubaza ogwo omulundi gw'ogukoze eki ogusoose azze kulaba kisi embeera y'ekkanisa ebeera etya azze kulaba bifaanana bitya ffenna abali ebikusababu zisebo mwe mwesiimye abali eno gwe katwe matazi simanyi olosenti simanyi biki abagagga bafa bonna bali eyo bavayo ne bazivuga ne bazireeta eno kakati bwababaddi nsebo gyembeera ate bwenzijeno mumpita nembasangayo kakati bwajjako eri ewaffe mu kakanisa kaffe mu nfuufu yaffe n'asangayo keya gy'asanga ekatwe enkeera taddamu kudda kuvuga twagula buguzi bigoma mu kyaki bino bijjazo netutandika nezigita nebikyabana nebatandika okusinza mu ngeri enjawulo nagati ate kati wano tukyaviirewo ki neeri gyebiriyo kati mukyala nga siraba kituvuza amafuta nga basitereera
ye contribution eyo omwoyo gyakwagaza buli muntu yenna abeeko kyankontributi ng'ayimbayimba n'amaanyi gabulira n'amaanyi nga buli muntu buli step kubanga bino ebyekkanisa ssebo taata mubuliizi mupiira nze kambitume bwentyo mupiira bwengufuna ngukuwadde bweguwa gwewumalu bwekutuwa wumalu gwe dictioni bwekuba ku dictioni atebe omukobeza afuna omuntu waffe wali namutuleetera munda n'atula munda omuyimbi n'amukwatako menda besanyuri amalubuzi bwe gaba gagenda mu ddembe ng'ate gali badde gagenda hoima omuntu oli mukebezi gwe yatuuzizza mu ddembe nkya tajja kudda oyo bwamaliriza n'amukanyugira omubuliizi n'ayaniriza abantu n'eddoboozi eryesenekerevu n'eddoboozi eryessanyu ennaku gye tuzze nayo yonna n'agitutikkulako bwobwa nezireta omusajja agenda okubuulira ekigambo oyo naye n'aleeta kye tuyita waadi Christophe ogenda kuva mu kkanisa ng'enkya weekubiriza wekokkeera ewaffe tulina akakodesero nga tonnayogera saawa 12 oyingira kkanisa weziwerereemu nga tonnayingira ojja kutuula bweru kikinampaliza okkeera enkya ng'ebiriya biri ewammwe Christophe wangi olesa ekyokubuulira mu kkanisa naleeta ekyokuyimba okusinza naleeta ekyokusaba waliwo ekkanisa n'ogenda okusinza nga tekukutteeko toliddemu mwoyo naye nga n'ogamba kaninde enjiri bwejja nekujuzabujuza noga kaninde essala oba enaasatu nebakusabira mutuufu nobira nga tokwatiddwa nsonga eno ya mwoyo mutukuvu mwoyo kwegamba nga buli kimu mwoyo takiriimu takituddeemu buli omu alina intensoni ate ekigambo kino ekyokusinza mukulu Kasule tulina engeri gye tukituttemu obulala abantu balowooza nti okusinza tulina kukola nga bannaffe bali bwe bakola Haleluya ozana kaba Haleluya sikibi sikivumirira naye singa nkeera nenkusimbira ennyimba z'ebitabo ezi nga nkedde zisimba nnya nensimba amaloboozi gange malidaadi teryagenda kuva mu kyaki awo Yesu sikyali kuwa eddoboozi ne litambula nga lyebo nga bwe balirambika twali ku mbaga endowooza gye twasembayo okubeera mu lutikko nekwaya yange ekayunga awo ne tuyimba haleluya kolasi abasajja ne bavayo ne batuwa sente muyimbye haleluya kolasi banna naye nga tuva eri waffe kayunga gye tufuutuse bo baali bakwatiddwako ate gwe bakwatiddwako omwoyo nga baseeka tekigeresemanyi waliwo okuyimba olina banga nyumidwa bunyumirwa tuni kakati waliwo okunyumirwa tuni nga takwatiddwako anti enjiri kyevuddeko kyekyo kubanga nakyo kitundu ku njiri tokiwulidde ebizimba ebisanyusa nebigumya ebisanyusa byebinyuma mukama waffe ebazibu ono omusajja agambye nti ebitundu byonna ebyomubiri bya mugaso naye tebisobola kugasa ng'ekimu kifuuse ka Katonda akatini ebigere bwe bidde waka ne biwalira nebiga nti tetujja kutambula bwe mwami lubuto tetujja kutwala bijja kufa omuganda kyavudde agamba nti sebusiru bwa njoka olumanyi bwe luggwayo buttaki butanyinizo kwegamba enjoka zikuluma ziri munda nezikuluma mu kifo kyokuleka owone okwegamba otambula obeerewo zo nezikuluma paka kufa nazo nezifiiramu ne baziziikirayo tewabaawo ofiisi baganda bange abooluganda mikwano gyange mbeegayirira mukama waffe nga tunatwala ekkanisa yaffe maaso nga tuneeyongera okugaziya ekibiina kyaffe nga tuneeyongeza okugaziya ekkanisa yaffe ekkanisa yonna gye ziri nammwe abannengera abali eyo nga bammemba oyina 3 abannengera abali eyo nga bammemba oyina 15 ku kyalo okwo kukyaliko abantu abawera 1000 abasobola okuyingira mu kkanisa eyo
wegayira omwoyo mutukuvu ebirabo bino bikke mu kkanisa omwo. Ekanisa ya Kristo. Kakati mu birabo bino kyenjagala okukonako nga tumaliriza kubanga manyi tunaatera okumaliza. Waliyo ekirabo kye tuyita ekyennimi. Omulala okwogeranga ennimi. Ekyo ekirabo kitabudde abantu ne kikamala. Kubanga bannaffe babeera ku TV ne balengera bannaffe rabasakayandalabakayatatarale ne baga nti omwoyo ali etabu. Naye genda bikola by'abatume essula 2. Ebikolwa by'abatume essula 2 essula ey'okubiri. yanguya olusooka wagamba bwe wati nti olunaku lwa Pentekooti bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu amangu ago okuwuuma ne kuva mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde ne kulabika ku bo ennimi eng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu buli lulimi ne lutuula ku muntu bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne batandika okwogera ennimi endala ng'omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Kaakati njagala owuliriza olunyiriro lwokutaano lwe lukulu ennyo lusome. Awo waaliwo Abayudaaya abaali babeera mu Yerusaalemi, abantu abatya Katonda abaava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu. Olw'omukaaga okuwuuma okwo bwe kwabaawo ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira kubanga buli muntu yawulira nga boogera mu lulimi lw'ewaabwe. Ne bawuniikirira bonna ne beewuunya ne bagamba nti laba bano bonna aboogera si Bagaliraaya era kikiffe buli muntu okulira olulimi lw'ewaffe twazaalibwa. Kankomaawo ssebo. Pentekoote tekitegeeza mwoyo mutukuvu, wabula ku lunaku olwo kwe yajjira. Olunaku olwo mbaga ekwatibwa oluvannyuma lw'ennaku 50. Pentekote kitegeeza 50, ennaku 50 okuva ku mbaga y'amakungula. Wontanudde Pentekooti abamu bakyogera nga tebakitegera kati awuli ku mulamwa Kristo. Okitegedde tambula. Olunaku mbalu banagamba nti Kasule yazaalibwa ku Ssekukkulu kubanga pente mu lulimi olw'okubiri mu Luyonaani pente kitegeeza 50 kooti. Kakati bano baali batudde tolowooza nti baali balalu, baali bazze kwata mbaga ey'olunaku 50 nga amakungula gakoze eki gawedde. Kakati bano omwoyo mutukuvu n'ajjira ku lunaku olwo, abasajja batudde mu kibuga bano bali mu kisenge ne bawuniikirira tebaga kino tetukikkiriza. Gwe toli Muwarabu wulira abasajja bagamba Allahu Akbar. Naye bonna Bagaliraaya abo betu abali omu Bagaliraaya, temuli bwatali Mugaliraaya, temuli yasoma ku Luwarabu. Ab'Oluswayiri bagenda okuwulira baluwulira. Simanyi oba Abaganda baaliyo bagenda okuwulira baluwulira. Simanyi oba Abakyoli baaliyo bagenda okulaba baluwulira. Ate nga bye boogera si byakumala gayogera wabula nga boogera eby'ekitalo ebya Katonda. Christopher awo njagala okubirekubira awo nga boogera eby'ekitalo ebya Katonda. Omwoyo mutukuvu bw'aba kusseeko ng'oyogera ennimi ng'ozoogerera mu bantu. Ennimi za mirundi eki. Waliwo ennimi ez'abamalayika Bayibuli egamba nti azoogera ayogera ye ne Katonda we babiri. Tetwetaaga gwe kuwulira. Mwenkontanganirawo ne bannanga bagamba biki ng'abali mu bantu. Zaate zino zo zaakubaako omuntu kyawulira. Mu Lugwala asimba Oluganda n'otya. Naye nga kimuguddeko awo so teyasoma. Njagala kubeebaza. Tujja kutandikirawo wiiki ejja. Olwaleero mbadde nsima musingi. Mukama abampeera omukisa abawe kimusinga okwawo. Christopher tumira. Njagala kutumira kusinga ennyo maama wange Maama Masembe. Nyinza okukwatibwa ebirala kuba nina omuntu omulala gwe ngendako naye guma. Abantu bonna ab'Endejje ku St. John mbasaasidde olw'okufiirwa mukadde waffe Mwami Masembe. Mukama abe nammwe. Weewaawo abadde batulabira abatuliriza tweyanziza nnyo lwa puroguramu eno. Mu kiseera kino twebaza Oweekitiibwa Dr. Gastalule nga sponsor puroguramu eno. Tweyanza ssebo tweyanzeege Reverend Emmanuel Lutaaya wamu ne mukadde waffe Sabadinkoni. Tubasabira Mukama abawe byonna bye mwetaaga. Mubeere bulungi. Omwanjuzi wo Herbert Kasule mubeere bulungi mweraba. Mukama akuume. As we bow in adoration and stand in reverent awe,
Show your majesty and glory. Let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your